Eggye ly'eggwanga erya UPDF lirangiridde nti liyimiriza enkolagana yaalyo ne gavumenti ya Bugirimaani mu by'ekijaasi olw'omubaka w'eggwanga eryo mu Uganda Mathias Suwa okweyisa mu ngeri etasaana nti n'okusekeeterera gavumenti ya Uganda. Sabbiiti eno UPDF yafulumiza ekiwandiiko ng'egamba nti omubaka wa Bugirimaani ono Mathias Suwa yenyigira mu kuvujjirira ebikolwa eby'obutujju mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebiyinza okuviirako obutabanguko mu Uganda. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa akola ng'omwogezi wa UPDF Kano Chris Magezi, omubaka wa Bugirimaani ono ebikola byakola kimanyi bulungi nti bimenya amateeka era bimenya endagaano ey'enkolagana n'amawanga yateekebwako omukono mu 1961 emanyiddwa nga 1961 Vienna Diplomatic Convention, wabula nti omukulu ono tagitunuulidde. Amagye ga Uganda era gavumiridde ekyamawanga g'abazungu okwenyigiranga mu nsonga za Uganda era geerayiridde nti tegagenda kukkiriza muntu n'omu atabangula emirembe. UPDF egamba nti waliwo n'obubinja bw'abavubuka obugambibwa nti bubadde buteekateeka okukuba bbomu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, wabula UPDF erayidde nti tegenda kukkiriza muntu n'omu okutabulatabula emirembe mu Uganda. Kitegeerekese nti bano bakozesa ebyuma by'amasannyalaze ebibbibwa mu bitundu okuli Wakiso, Mukono, Kayunga, Luweero, Nakaseke, Kibuga, Nakasongola, Mityana, Mubende, Mpigi n'ebbendebendo lya Gweta Masaka nga babikozesa okukola mu bbomu. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olwaleero ekirala ekiteereddwako omukono gwakola ng'omwogezi wa UPDF Kano Chris Magezi, UPDF erangiridde ntegenda kukkiriza bantu bonna abataataaganya emirembe mu Uganda era esazizzaamu enkolagana yayo ne Bugirimaani naddala mu by'ekijaasi. Ambassador Mathias Suwa abadde mubaka wa Bugirimaani mu Uganda okuva nga 25 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020 era ng'ajjukirwa okulabika mu katambi ng'awaanyisiganya ebigambo ne munnamawulire Andrew Mwenda bwe babadde mu nsisinkano eyayitiddwa muto w'omukulembeze w'eggwanga General Salimu Sale Akandwanaho eyabadde mu bitundu by'eggulu. Mu katambi kano akasaasaanidde emikutu emikwanirawala okuwaanyisiganya ebigambo bino kyava ku bakungu okuva mu mukago gwa Bulaaya abaagenze eggulu ne beemulugunya ku nneeyisa y'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba nga beemulugunyiza ku bigambo byateeka ku mikutu gye egy'enjawulo bye bagamba nti bitiisatiisa bannansi. Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okukolagana n'essiga eddamuzi ery'Abongereza okusiga ensimbi mu bintu eby'enjawulo wano mu Uganda n'okutumbula obwenkanya mu kkooti z'ebyobusuubuzi mu Uganda ne ku lukalu lwa Africa. Bw'abadde asisinkanyeemu Geoffrey Vos, omulamuzi wa kkooti ejulirwamu mu ggwanga lya Bungereza, ensisinkano ebadde ku Bulange Mmengo, ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika agambye nti Obwakabaka bulina enteekateeka nnamutaayiika okukolagana ne bannamikago ku mitendera gyonna okusitula ebyenfuna by'abantu. Oweekitiibwa Bwanika agambye nti enkulaakulana etuukibwako mu nsi yonna esinga kwesigamizibwa ku kubaawo okw'emirembe saako enfuga egoberera amateeka. Tusanyuse nnyo okulaba titwaniriza omulamuzi ono babadde wano mu lukuŋŋaana olwa Commercial Justice okulaba ebyenfuna bitambuzibwa bitya mu ggwanga lino n'okulaba emikisa egiri mu ggwanga lino. Mbategeezezza nti naffe Buganda yeeri mu makkati wano aga Uganda ebyenfuna ebisinga ekitundu kinene kiva wano, n'olwekyo nga Buganda naffe tusuubira nti mu mikisa egyo gye bazze okunoonyerezaako tuyinza okugabanako. Kambalaze nti tulina enteekateeka mu byenfuna n'okusitula embeera z'abantu, n'olwekyo emikisa gyonna egibaawo tusuubira era tujja kukola nnyo okuba nti ne Buganda efunamu. Omulamuzi Geoffrey Vos agambye nti oluvannyuma lw'olukuŋŋaana lw'abalamuzi ba kkooti z'ebyobusuubuzi baasazeewo okukyalako embuga okumanya engeri amawanga ga Africa gye gatambuzaamu ebyobusuubuzi. I loved East Africa. I felt it was my natural home. I went around the entirety of the country on a Suzuki 80 motorbike made in 1959, and it broke down a lot, but I got round. And this morning actually, and every morning while I've been here, I've been on long walks into the villages and along the lake, and I'm
spellbound and enchanted by Uganda. Emmanuel Findolo akulira ebyobusuubuzi n'okusiga ensimbi mu Africa House London agambye nti singa Africa yettanira enfuga egoberera amateeka yakukulaakulanya abantu n'okwekolera ku nsonga z'amateeka awatali kutaataaganyizibwa. We are very keen to see the rule of law in Africa, and to bring the right investment into Africa, we must demonstrate there is good rule of law, especially on the commercial court, because that is where investors protect their money. Yesterday, met with the Deputy Speaker of Uganda, who immediately demonstrated that there is a need in Buganda investment particularly. And this is something I will be looking to take back to London. Emivuyo egyolekedde mu kulonda kw'abakulembeze mu kibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Wakiso gitabudde bannakibiina era abamu basabye okulonda kuddibwemu. Moses Mayanja ye yawangudde ekyobwa ssentebe bwa NRM mu disitulikiti y'e Wakiso n'abalala bana, wabula nga bonna abawangudde basajja ekitabudde abakyala mu NRM era bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni atunule mu nsonga yaabwe okulonda kuddibwemu. Bano nga bakulembeddwamu Namugga Sala Kasule eyabadde yeesimbyewo ku ky'obuwanika ne Mukasa Nuriyat eyabadde yeegwanyiza ekyobwa ssentebe obwa disitulikiti. Basabye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni saaka akulira ebyokulonda mu NRM batunule mu bwangu mu nsonga zaabwe. N'olw'ensonga eyo nze olukiiko ngamba lulina land void. Tusaba pulezidenti waffe akakiiko k'e Wakiso okubanga konna mainstream kagenda kubeerako baami bokka bataano. Olukiiko olwo luba na land void. Ebirowoozo by'abakyala biba birekeddwa ebbali ate nga bamaama be balumiddwa. Naye nga kitalo nnyo ti bakyala bannaffe bennyini ate nabo tebakirowoozeza, naye abakyala bennyini bawadde abaami akalulu ne baleka bakyala bannaabwe. Abakyala nange nali ngenda kujjawo nga chairperson ne bagaana ne bagamba nedda nga basajja be beegwaniza. Naye ngenda ku office n'embeera njogera ngala kujangaza na Mukasa Nuriyat ne bagaana. Ng'oggyeeko ssentebe omulonde Mayanja Moses, omumyuka we ye Mamerito Mugerwa, omuwandiisi ye Nakabaale Patrick, omuwanika ye Kabuye Stephen Jingo ate ow'amawulire ye Nkata Stephen, abakyala Nankunda Bethi, Lieutenant General Bamanya Christopher ye waabaliko obulemu n'abalala abakyala kye bagamba nti tewabaddewo bwenkanya. Bano bategeezezza nti wabaddewo okubasosola n'okubanyigiriza era baagala ensonga eno eddemu etunuulibwemu okulonda kuddibwemu. Mainstream abataano bonna abalondeddwa bonna baami ate nga kino kibadde accelerated by abakyala bennyini kubanga ffe abakyala twavuddewo twesimbewo bakyala bannaffe tebatuwadde ssente bagenze na teams ezikolebwa abasajja bagenze na ssente ezawaweereddwa abasajja tebafuddeyo ku gender balance ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti buli decision making table yandibadde ebeerako omukyala. Abakyala tuli ebitundu 5 ku buli 100 mu Uganda. Half of the population bakyala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa owaaba omusango ku poliisi kikukakatako okutwala obujulizi obukakasa omusango ogwo nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Okugeza nga oli nga bamubbidde ekintu kyoba ettooke kimukakatako kubeera nga atwala abo abaalaba oba abakwata oba abamanyi omuntu eyabba ettooke eryo n'abatwala eri poliisi ne bakola statement zaabwe. Era obuvunaanyizibwa tebukomawo wokka, era kiba kimukakatako okubeera nga agenda nasinkana omuwaabi wa gavumenti n'amuleetera abantu abo, omuwaabi wa gavumenti n'abeera nga ayongera okubeera nga abeekenneenya n'abatwala mu kkooti okubeera nga bawa obujulizi ku musango gwe. Era singa alemwa okukola ekyo, omuwaabi wa gavumenti n'atuuka mu kkooti nga talina bajulizi bawa bujulizi ku musango gw'obumenyi bw'amateeka oyo omuntu gwe yawaaba ku poliisi, kkooti yaddembe okubeera ng'egoba omusango ogwo. Ekereziya Katolika ewanjagidde abakulembeze naddala bannabyabufuzi okukomya enjawukana n'enkaayana wabula batuule nga bakanye ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso. Bino bibadde mu kitambiro kya misa ku Lutikko e Lubaga
ekikulembeddwamu Episcopal Vicar wa Kampala Vicariate Reverend Father Achilles Mayanja Sali n'agamba nti abakulembeze be bakulemberamu okuleeta emirembe era nti basaanye okukomya okutyoboola eddembe ly'abalala. Mu ngeri y'emu Father Mayanja era nga ye Cathedral Administrator wa Lutike Rubaga azinzidde mu mmisa eno n'asaba bannayuganda okusabira eggwanga nga batandikira ku Paalamenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Eggwanga lyaffe lyetaaga nnyo Mwoyo Omutuukirivu n'okusinga emabega gye tuva. Ate leero Paalamenti yaffe kiyitirivu ate yeetaagira ddala Mwoyo Omutuukirivu oba ajjule atule ku buli ntebe kubanga Mwoyo Omutuukirivu yeetaagisa nnyo bannange mu Paalamenti naddala babaka baffe nga bakola amateeka. Mwoyo Omutuukirivu bamuwulirize abalungamye bakola amateeka aganaayamba eggwanga lino okutebenkera emirembe ejja namaddala ate ng'abantu bonna balina emirembe saabamu. Amaka gaffe geetaaga okwegayirira nnyo Mwoyo Omutuukirivu agalungamye nga temunaba kubaako kye musalawo. Omwami n'omukyala weetaaga Mwoyo Omutuukirivu. Ebyo nga biri bityo omubaka wa Paalamenti owa Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba abuuliridde abazadde okwongera okuwa abaana obudde naddala abavubuka babalambike bulungi mu nsi ejjudde okusoomoozebwa. Ssaalongotta Omusange Kayinja Owekitiibwa Mpuuga agambye nti ekyokusomesa abaana mu ssomero kikulu nnyo nti naye tekimala. N'agamba nti ennaku zino abavubuka abataweereddwa budde na kulambikibwa basobola okuvuma buli omu nga bagamba nti waliwo abalina okuvumwa n'abatalina kuvumwa. Bino Owekitiibwa Mpuuga abyogeredde ku mukolo ogw'akatale ak'okusonderako ensimbi ez'okuzimba ennyumba y'omusumba owa Ndegeya Church of Uganda e Bugabira mu busabadikoni bw'Ekijjabwemi mu kibuga Masaka. N'agamba nti ku mulembe guno oguliko abavubuka abayisa kumpi mu bantu abakulu eggaali abasobola n'okuvuma kabaka ne Nnabagereka bawo abazadde ate bo bagenda kubakuba bukubi. N'agamba nti beebo boosanga nga bagamba nti Kazende alemedde mu bintu byaffe nga balowooza nti byabwe. Owekitiibwa Mpuuga awaddeyo ensimbi obukadde 5.5 ku mulimu ogw'okuzimba ennyumba y'omusumba. Ku by'obufuzi Owekitiibwa Mpuuga azeemu okusaba abantu bireme kubeereza bikya n'obutakyawagana kuba obwa Sseruganda kye kikulu. Eziweredde ddala obukadde 11 ze zisondeddwa mu mpeke ne mu kusuubiza mu katale kano era ssentebe w'olukiiko oluzimbi Bakabulindi Shadrack agambye nti beetaaga obukadde bw'ensimbi 23 okumaliriza ekitundu ekisooka ekyennyumba y'omusumba. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Bwana mukulu w'ekigo kya St. Joseph's Catholic Parish mu Mpigi mu Ssasekulu Kampala Reverend Father Deogracius Chibikaterega avumiridde enneeyisa y'abamu ku bakristu abeekomoma n'okutiiririra enzikiriza yaabwe. Kakooza George William okuvumirira okwekomoma kw'abakristu ensangi zino bw'ati Reverend Father Deogracius Chibikaterega de mu kuyimba ekitambiro kya misa ekikulembeddemu okujaguza emyaka 7 egy'ekisomesa kya St. Donozio Catholic Sub Parish ebwerenga mu kigo ky'ekisubi ku luguudo lw'Entebbe. N'agamba nti abakristu basukkiridde nnyo okwekomomera mu ddiini yaabwe kwe kubagugumbula. Obukatoliki nawo mbuyige biki bye bugaana biki bye bukkiriza tulya nnyama munakulavu ati omukatoliki usaana nyina ogenda mu kereziya muyige langweegi yaffe langweegi ya Anglican ndala neyaffe ndala tetugamba omukama mulungi obudde bwonna bano bagamba omukama mulungi ekiseera kyonna amina tetugamba Yesu bano bagamba Yesu mulina okumanya esoma y'essaala yaffe bagamba esoma essaala olina kisoma ng'omukatoliki mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu bw'ogamba n'erya Mwoyo Mutukuvu kakati abantu gamba kalumira oli musisiko oba olina b'osikiriza okujja. Father Chibi ono akulembeddemu kaweefube w'okusonda ssente ezeetaagisa okwongera maaso omulimu gw'okusitula ebisenge by'ekereziya eno ogwetaaga obukadde obusoba mu 200 era abakristu b'ekisomesa nga bakulembeddwamu Joseph Mukasa beekozeemu omulimu ne beesondamu ssente ezinayambako okwongera mu maaso omulimu guno. Tuli kisomesa kito tulina emyaka 7 wetwogerera kati twasobola okufuna ettaka we tuli kati ne tutandika ku mulimu gw'okuzimba. Tulina kereziya ekirooto nga tusuubira ejja tutwalako obukadde 9. Tusobodde okuzimba omusingi gwa ekereziya omunywevu obulungi n'empagi ezitandikirwako. Mmwe mwenna abali eyo nga tubasaba
mujje mutukwatizeeko ku mulimo guno. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Julia Mukakooza Entebbe. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kyankwanzi Dr. John Serebe asabye bannayuganda okwettanira okwegemesa endwadde n'ategeeza nti omuntu singa yeegemesa endwadde kikulu nnyo eri obulamu bwe. Omusasi waffe Betty Zuwa Mukisa alinako byakuŋŋaanyiza ku nsonga eyo. Bwabadde ayogerako ne redio ya Ssaabasajja Kabaka eya CBS 8 ku ofiisi ye esangibwa ku kitebe kya disitulikiti Kyankwanzi, Dr. Serebe annyonnyodde emigaso egiri mu nkola eno oba pulogulaamu eno ey'okugatta empeereza ey'okujjanjaba endwadde endala mu nnaku ez'okugemesa abaana. Weetaaga okuyambibwa okukukebera kansa ow'omumwa gwa nnabaana, ate weetaaga ebya family planning, akatimba wakati mukalina aka malaria. Akati ate natukuza ebbali wadde omwana twamugemye naawe ne tukuyamba okuba nti ofuna obujjanjabi obwo obw'omugundu. Dr. Serebe ategeezezza nti mu nkola eno abasawo nga bayambibwako minisitule y'ebyobulamu ne bannamikago okuli ekibiina ekitakabanira eddembe ly'obulamu ekya AMREF Africa Center for Disease Control n'obuvujjirizi okuva mu kitongole kya Mastercard Foundation bakuba ensiisira ez'ebyobulamu ku byalo eby'enjawulo n'ekigendererwa eky'okusembereza abantu empeereza. Wabula ono agambye nti balina okusoomozebwa olw'omuwendo gw'abalwadde ogweyongera buli lukya, kyokka ng'abasawo bo batono ddala. Mwetaagamuko ku bantu bangi kubanga mulimu okulikodinga kungi, naye era waliwo n'ekisoomozo ekirala nti endwadde ezimu abantu tebannazitegeera. Kati geza malaria twakamugema, tebannaba kutegeera nti malaria naye tumugema. Kati ate endwadde ezimu zaagattibwa, luli yali measles, kati measles rubella. Okusinziira ku basawo ab'enjawulo mu kitundu kino, okugatta empeereza y'obujjanjabi obulala ku kugemesa abaana kikendezezza ku bwetaavu bw'abalwadde abadde batindigga engendo empanvu okujja mu malwaliro okujjanjaba endwadde ezitali zimu nga ez'ekibumba, entunnunsi, sukaali wamu n'okwekebeza endwadde ya mukenenya. Ye akulira ekitongole ky'okugema mu ddwaliro lya gavumenti erya Ntwetwe Health Center for Unity, Charles Sima yeebazizza minisitule y'ebyobulamu wamu ne AMREF ne babasobozesa okutuusa obuweereza ku bantu ab'enjawulo. Mu Integrated Child Health Days tubadde tugema abaana nga tukebera abantu abakulu, tubakebera hepatitis B, tubakebera sukaali, nga tutekinga ne pressure zaabwe okulaba pressure zaabwe ziri zitya. Charles Sima wabula ategeezezza nti balina okusoomozebwa okw'eddagala ettono eribaweebwa bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abantu abajja okufuna obujjanjabi mu nsiisira z'ebyobulamu ze babeera bateeseteese ku byalo eby'enjawulo. Tubajjumbidde kubanga abantu abamu nga bwe tumanyi nti babeera mu byalo eyo nga tasobola kujja kusikinga services mu health facility. Naye bwe tusitula services ne tutambula ne tugenda mu outreach eyo ne tumusanga ku kyalo, oli ne waba atudde mu center ng'ali ku dduuka lye avaayo n'ajja n'afuna service gy'abadde gye yatandifunye singa abadde taze mu ddwaliro. Abatuuze b'Entwetwe mu disitulikiti y'e Kyankwanzi beebazizza gavumenti olw'okubasembereza obujjanjabi ku byalo gye babeera, wabula ne bagisaba ekole ku nsonga y'eddagala ettono eribaweebwa. Lira mu kyalo Semba kindeese wano kemesa omwana okumuwonya obulwadde nga kubidde ekintu kyoba ettooke. Brian mbeera mu kitundu wano mu butereevu era kugezanga awoni kanso nzize okugemesa omwana wange, wabula okusoomozebwa kwe tusanga wano tukyuka atugeze nti nzize okugemesa omwana wange ninamu obulwadde bunuma kubanga omukyala wange alinamu obulwadde obumuluma batusindika mu makiriniki. Yadde nga pulogulaamu eno ey'okugatta obujjanjabi obulala ku nnaku z'okugemesa abaana eyambye nnyo abantu mu kitundu kino, naddala abo ababeera mu masoso g'ebyalo. Obuwangazi bwayo buli mu lusuubo olw'abavujjirizi abateekateeka okuva mu disitulikiti eno. Ku lwa 88 CBS FM, nze Betty Zuwa.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewakiso essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School esseguku Katale abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu arts ne sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japani empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Kilabu ya Liverpool mu butongole ekwasiddwa ekikopo kya ligi y'ababinywere ya Bungereza ekya Premiership kyewangudde mu sizoni eno 2024-2025. Ekikopo kino kigikwasiddwa mu maka gaayo aga Anfield oluvannyuma lw'okugwa amaliri ga ggoolo emu ku emu nga babadde batunka ne Crystal Palace. Liverpool emazeeko sizoni eno ng'ekulembedde n'obubonero 84 ate nga Arsenal the Gunners ekutte kyakubiri n'obubonero 74. Manchester City the Citizens emalidde mu kyakusatu n'obubonero 71, Chelsea the Blues emalidde mu kyakuna n'obubonero 69, olwo Newcastle ekutte kyakutaano n'obubonero 66 era ttiimu zino zonna ettaano zigenda kukiikirira Bungereza butereevu mu mpaka za Bulaaya eza UEFA Champions League season ejja. Kilabu ssatu okuli Southampton, Ipswich Town ne Leicester City zo zisaliddwako okuddayo mu kibinja kya wansi ekya Championships era nga zino zisikiziddwa Leeds United, Burnley ne Sunderland abasuumusiddwa okuva mu kibinja kya wansi. Emipiira emirala egizanyiddwa egigaddewo sizoni: Manchester United the Red Devils ekubya Aston Villa egoals 2 ku bwereere, Arsenal ekubye Southampton egoals 2 ku emu, Manchester City ekubye Fulham egoals 2 ku bwereere, Wolves egudde amaliri ga ggoolo emu ku emu ne Brentford, ate nga Chelsea ekubye Nottingham Forest eggoolo emu ku bwereere, Everton ekubye Newcastle eggoolo emu ku bwereere, ate West Ham United ekubye Ipswich Town egoals 3 ku emu, nga Brighton elumbye Tottenham Hotspur n'egikubira Omwayo egoals 4 ku emu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea, amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Abatuuze mu kitundu kya Riviera mu Bufalansa bayingidde olunaku olwokubiri nga bali mu nzikiza olw'amasannyalaze agavuddeko mu kitundu ekyo olunaku lw'eggulo. Gavumenti ya Bufalansa yategeezezza nti waliwo ab'ettima abasaze waya ezitambuza n'okugabira abantu amasannyalaze nga kino kyakoleddwa mu bugenderevu. Amaka emitwalo 4 n'ekitundu ge gakoseddwa ekizibu kino n'ebifo omuli amalwaliro, amasomero n'ebirala nga kitegeerekese nti emirimu egiwerako gyasanyaladde. Poliisi mu kibuga Nice ekya Bufalansa etegeezezza nti ezudde omupiira gw'emmotoka ku mulyango oguyingira mu siteeshoni y'amasannyalaze eno nga kigambibwa nti ab'ettima bano olwamaze okuggyako amasannyalaze ne basuulawo omupiira ogwo wabula ng'omuyiggo ku bano gutandikiddewo. Wabula abakulu bategeezezza nti bakola butaweera okuddamu okuyunga abantu okufuna ekitangaala naddala ku kisaawe ky'ennyonyi mu kibuga Nice n'ebitundu ebirala ebyetooloddewo.
you.